ku Projan Media TV nga kwokyekuumidde yonna gy'osinziira okuba ku Projan ffe tugamba tusinziira wano e Makerere ne tukasukira story noba nga ekutuukako gwali e Jordan gwali e Saudi Arabia. Yes, tugamba kyokola ky'amaanyi era tukwebaza okuba nga ku Projan obeerako nnyo ddala era okola omulimu ogw'ensusso. Gw'atannaba likinga, commentinga, then osubscribinge, ohitinge notification button osobole okuba nga ofuna stories zaffe ez'enjawulo. Kale, Rema ayongedde okumenya omutima gwa Eddie Kenzo. Akoze ekintu ekitali kya bulijjo ku mazaalibwa gaani ga Amaalu. Omuyimbi Rema n'amakulu alaze nti mwetegefu okulumya eyali bbaawe Eddie Kenzo ku nsonga z'omwana waabwe Amalu Musuuza Malayika. Mu kiseera kino Kenzo ali mu kulumwa olwa Rema okumulemesa okulaba muwala we. Osegeera Amalu okuva omwaka oguwedde ogwa 2009 lwe yafuna omusajja Dr. Hamza. Oba okisegeera? Rema alaze nti Amalu yabadde ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 5 era alaga nti bamutegekedde akabaga akali ku mutindo gw'ensi yonna oba kayite kapate akali class. Ku mukutu gwe ogwa Instagram, Rema era alemesezza Kenzo okulaba ku mwana we. Kuba ku mulundi guno ataddeyo kifaananyi kya keeki nga kuwandikiddwako erinnya lya Amal. Kyokka omwana tamulaze. Okitegeera? Era n'agamba nti Amal at 5 class party. Rema alaga nti oluvannyuma lw'okufuna omusajja ki Dr. Hamza, ebya Kenzo wadde yamuzaalamu omwana taagala kumanya kuba yakoowa nnyo era buli kyakola kiraga nti ddala yakoowera ddala. Ekintu kino njala ffenna tukitunulemu. Omwana yadde ne birthday, Kenzo kale ekituufu tebaamuyise naye at least opostinga ku bifaananyi by'omwana, taata n'alaba omwana atuuse waakuza atya, embeera eri etya, okisegeera. Ne bw'oba tomulaze naye n'alaba ku bifaananyi ng'ebyo. Naye Rema yasazeewo postinga keeki ng'eriko Amal. Kale ddembe lyo kikola naye omusajja amuleke alabe ku mwana we kubanga kuva 2019. Okisegeera? So gwe tuwe endowooza yo ku story eno, gwe ekintu ekyo okirowoozaako ki? Omukulu kyakoze, mwana muwala kyakola okirowoozaako ki? Ku Projan Media TV, likinga, commentinga, subscribe.